Mori. Kicho wakoze. Nakoze ekiba. Gwe wakoze tokiraba. Eki. Mu bintu byonna Morini nokola ekyo. Ekiriwa bannaye. Nenga gwe ddala olitegeerako ddi. Mufunze ndi musiro. Rebeka tetumanyi. Tomanyira. Kino kyewakoze kisukka ne kuba nti buba busiru. Kino kyewakoze mu bantu bonna bali mu kyalo Morini. Ddala n'otuleetera oyo omukazi. Kati mulekane mwana mwagala detanyi. At least wandize ne mama bwaba ali bise funayo ku muntu omulala mu kyalo gwo bojja naye kati ono gwe waleese kampeyini y'okutta obufumbo bwange etuukiridde kuba kati obuyiyi banna nze ndakudda mu kyalo ng'obaddayo ng'oddayo obadde ki waliwo akutta amagulu oyo omukazi omumanyi bulungi engeri gye twabeera naye ebbanga lyonna okimanyi kati waba mama yaŋŋambye nti Maureen ndi bize genda ne mama oyo si mamamu kati kikyo kye twakozaawo kikulu ekyo kyetagisa ye omuleete temwanjota amagulu ganene omulabe n'enkovu ate kukwoca mizimu gye gyakuliko amayembe kasa yazze kati mukole kye mukola kati oli musanyufu ku kye wakoze eggulu we mwadde mujja naye tuba twadde tetunyumye era mumanyi oyo nti yatula nasi kale ndowooza wamunnyonnyodde nga buli kimu bwe tukuyisa obubi buli kimu ate kati mbirekereyo naye ate Morini nkubeereddewo tubadde tokola ekyo kuba kati ekyo kyokoze baba nkasa wanvaamu ne munjokya kati twali tukwoca twali twokya mayembe tolaba kati bwoteredde tolaba bwoteredde anti kati Zubedah yabaga kati mukwano eyazze maama waffe muganda wa maama kitegeeza atuzaala obufumbo bwange obuyiye bwonna Morini bwayiikayiika dda kogwe kwobukuba omusumaali ogusembayo ekikyo oyo omukazi omumanyi bulungi olugesigezi akajanja akati ate kasita namugambye nti mwanjokyezza gwe wandi mugambe naawe obyokola obufumbo bwange obulinnyirira bwoto kati nze n'amanyirawo b'amayembe getwayo kyamayembe getwayo wandigambye nti baaba muli mukwokya nze si mayembe nakanyanga kaba mwali temuwulira nga mayembe ge gakaaba naye kati mama yazze temulina kyakkola olaba ne muto waakuvaamu ono ye yanvaavaamu dda si kipya kyakoze si kipya era seekanze kati muvunaane nnyammwe abazaala okubaweereza oyo naye nakugamba atya Morini mwe lwaki mwanjokya kyali tuyamba gwe tuyamba ki kunze naawe ani mu katwala booteredde olaba byekugamba omuntu n'obeera ku bunkenke mirembe wano bw'oleese mu maka gange obulabya siina mirembe kati ndinga agenda okutandika nga ntaya butaya yanti ndoza kuba engoma ozi obira kati oli musanyufu osanyuse obumaliriza maama oli musanyufu baba kasita akuzaala si maama bw'aba nzaala bw'olaba lwaki wagenze we n'obeerayo kyemba mukola mwena munenye nnyammwe abazaale yamusingiza otuuka n'okundowozesa nti baakwokya katini kale singa bakwokyera ddala olaba omwana oyo nze nakugamba kubadde oyo omwana wada sigo wali amuwolereza saakugamba Obunkenke bonna obwedda bwe tuliko mmanyi mwaleese Katonda kuna mwaleese nnyammwe Zubedah maama naawe maama wamwe yaladde wano Obunkenke njagala mumunnyonnyole kye nakola nnyammwe yasooka Zubedah ono tolina kyoyinza kumukolako nakoze Maureen Zubedah ono si maama ng'oli gw'omanyi guno omuliro gwokya laba Zubedah kyoyogerako okimanyi bulungi
Tuwetaaga na kumukunnyonnyola ye toweetaaga na kumanya ye kikyali kubanga w'okimanyira bw'otyo oyo obusagwa oyo sina busagwa soosi ya busagwa obusagwa omanyi nsoosi we buva obukola ki nzita wenyini we buva oyita wenyini we buva bwe nzita wenyini we buva daba omanyi chief justice amaje kitegeeza omanyi kitegeeza chief justice yasoma ebitabo nava kusoma ebitabo n'agattako obukambwe era anti obukambwe akubisa mirundi ekyo omanyi omuntu alayiza ba pulezidenti b'eggwanga omumanyi ayiza pulezidenti w'eggwanga ng'abazaalamu bwotyo olowooza tuli bantu bakacerecere boolaba oyo omukazi yasoma ebitabo n'afuuka chief justice ate yasooka mu magye beera abali ku front line abakwataga zino emmundu ennene ziwakadaala ne mu Uganda yakajja abeeremu yayitabeera mu Uganda Zubedah nkwegayirire tuddamu okwasama ekigambo kyonna mu maaso g'omukazi oyo kubanga oyo gwoyasamirako tomumanyi yakabeera mu bufumbo obwa bwa mirundi ejja nzidde akabeera mu obwa wakabeera mu bwebiri kati gwe manya yakabeera mu obwa abasatu bafu nga yabettidde bwayogera buli omu asirika nnye taddibwamu atambula n'akawanga k'omuntu mu nsawo polisi etamukwata emukwate nga yabakulira ye munene yasembayo ng'oggyeko pulezidenti ate ne pulezidenti amutya gwewebalidde kimu oyo kulaba ne bw'omutunuulira butunuulizi bubi neewunya n'okuwunya lwako kitannaba kuyisaamu ne bw'omutunuulira bubi ogw'omusango penal code waddembe okukola kyayagala oyo bad news absolutely bad news nzaani atya oli mutiitizi ndi mutiitizi wanagumira gwe olaba nagumira gwe abasajja basatu yattabaati oba bamukola ki ate ng'obutubulaka butini nnyo bwe buti tayagala kumumanyira wadde naka ate n'omutima gwe kasita mutakwagala bwe buti oyo gwolaba yatukuzizza naye olaba atta bantu basanze obukulu olwo gwakutte ku mwana wuwe gwakuzizza gwaweeredde gwalabiridde okutuuka wali n'omwokya mama musiimwanga mama yabakoze ekyo wakati wali ssente n'atukwansa oyo mugagga muvumbu yagula ekyalo kiramba kyova yankugambye ku kyalo n'ayogera bw'ati eri addamu kati molini yaleese waati awo nange kisimanyi era kyembadde nenyamu olini lwaki yamuleese kubanga mu byonna yamunyonyodde molini alina emizimu ajja kubaamu bubi saamuyamba buyambi wano nemujjako emizimu egyali gimutawaanya naye nga Zubedah okakasa molini alina emizimu yali emizimu gwe tewagiraba ani yaleeta kandu ye wagintuma ani yamukwata igwe n'omwokya kati munjagala okunsalira gwe waleeta ebyemizimu nze nange sibiriimu mulebe ekintu kino bannange kukinteekako mulebe ate kunfuula mubi Zubedah twakwataganaga abantu mugende nomunyonyole nti siri mubi toli mubi okakasa toli mubi Zubedah nze kasamutandeka oyo portfolio obuganye gwakola buli ogamba nti kano kalemye gwe baleeta nti waliwo omuyekera alemye gwe baleeta nti waliwo omumenyi w'amateeka alemye gwe baleeta wano osubira wakuvaawo kati kazze fe abavaawo ate tewali nasobola omubuuza nti ovaawo ate tekuba kuwamba sisobola keera kumakya ne mugamba maama tambula sisobola wadde okirowoozaako oyo nalya mmere ye nakulira wuwe nasomera wuwe buli kimu n'engoye ze nnyambala oyo ye ne bw'otandibiridde osobola omuddamu osobola omugamba nti maama wano ovaawo omuntu ayogera n'omukulembeze ne bateesa ekyo omugambo otya nti ovaawo yamanya waba wakubeerawo mpaka yamanyi nze nsaba ekintu eki Zubedah wandinoonyezawo okolaki ate mwe mugenda naffe tugenda kunoonya ate katuuse wano kati wuwe Zubedah kati gwomanyi wodda okitegeera bulungi gwomanyi woolaga naye Kitonsa oli muzibu weefuula
Tonsa wefuula. Kwoyo tekuli kaliiko buzibu oba kiki oba kiki n'okulwa obuli wano n'okulwa. Mewa makate gakyali gago gage. Katonda ekikomera kyonna kike. Weeyiye. Sikwe ya moja, weeyiye. Kati nina msetuse ku nnyoge. Kati bandeetedde omuntu ansibe. Kati bw'abanga w'amagye nga munene bw'ati kitegeeza mani nafuna looya. Mani nafuna looya bwantwala mu kkooti nga nina mpolereza munnyonnyolemu emisango. Sirina kye namukola kuba nze bulaza ye yennyini ye yagamba tuwokye. N'akwata ndiye yaleeta n'ekkando obwo bujulizi weebuli. Ye yayokya sinze nayokya. Neiba, jebaleko. Njebale. Badde nno nkwagala mu neiba oba tofuddeeyo. Zubedah kulaji. Badde nkwagala mbo batofuddeeyo. Kyatandika ddi? Era wa. Nzuno. Obuze. Nga mwendi. Tokyalabika. Onkozesa eki. Twagala okwatagana Zubedah. Nze sirikwatagana naawe kankubuulire. Ekyakunnemesa okwatagana naawe. Nina ensonga zange omanyiira. Nange towa muntu kitiibwa gwe buli gwola. Omanyiira. Kyekimpisiza. Mbadde nina ensonga ze njagala okuyitiramu. Nsonga ki? Nzifuna. Ninamu buzibuzibu. Omanyi mbadde nva Yusufu akapapula. Kalo nannyamba gwe wakapapula. Ate zakwetikka. Ensonga esigala nsonga. Omanyi kati engeri amanyize kale amazima saasoma bulungi. Era olabika. Ate nga mumanyi embeera tubadde batusiba embeera ya COVID. Omuggalo. Lockdown. Siriyimiridde bulungi. Ate nga nfunyemu obuzibuzibu. Oyagala kwewola. Siinamu. Zubedah beera bulungi. Si kyakwewola. Ninamu obuzibuzibu. Ninamu emisango. Nina sisita wange yazizza emisango. Naye neetaaga looya. Looya? Omulamuzi. Oyina emisango etaaga looya? Nina omuntu alina omusango. Yeetaaga looya. Abalamuzi? Yeetaaga omuntu agenda omuwolereza mu kkooti. Guli wala kyenkana ki? Mu kyalo wano mu kibuga? Mu kibuga. Omanyi saafuna budde kugamba omanyi engeri gye tutakwatagana. Anti oli muzibu nnyo naawe. Anti omanyi tweraga nnyo ffe balooya. Ani looya? Nze. Omanyi looya omutuufu wano mu Uganda olina okukola journalism. Kati nze nakola journalism ne mukubuka. Era ne bansindika wano okwera oddiyo makerere. Abaasomye ekyawo. Mateeka. Ezo bbiri bazibakkiriza abalooya. Mu COVID. Si bwe nti bwe nnali nze nga sinnawoza musango guno gwa gundi ono wa taxi yatta wa boda. Ogwo musango guulyako. Osimanya kamunyenye yali bwati. Nze yagulamuza, nze yagulimu. Ono yakuba omusango. Nze yagulimu. Era paka nakati wa boda nze yamusindika eruzira. Kato kyakola. Si kyakola twawumula twafunamu obutagirawo. Omanyi nze wano mu Uganda bannebuuzaako nnyo. Omanyi kana kagamba Solomon afaamu soya sincere. Katabo kange nze yakawandiika. Gwe nze ndi wama nnyo sisaagirwako. Kaali katabo. Naye okunsiima bye nakolera eggwanga. Ne bagamba bagenda bakakozesa. Bazze basiima abantu. Gwe nze ndi wamaanyi nnyo. Olabise n'essaawa yaki. Tosobola kugenda kubeera looya nga tosose mu magye. Nze Lieutenant Brigadier General Sergeant. Mbulako kiti kitono nnyo nesimbe kwa president. Sina kindi okunondera ku bwereere. Gwe nze ndi wamaanyi n'essaawa etoguludde bbomu ensi yonna. Era nze gwe balina okwebuzaako kifuwe tukoze tutya. Kati ani yakuloga? Kukonoza kundoga. Ffe wano tulinga bambega. Mbokundoga. Bwenti bwe kati omanyi bwe ndamala okulamuza. Ne bangamba kati genda obege. Tubulina okwebuzabuza. Walabya mukolo gwa president kalayira. Nabadde wansi wa kituuti. Nga nzambu ebigambo by'okwogera. Bwe tuli bamaanyi nnyo. Wala babaka bonna bwe balayiridde. Naliwo nga nzambadde ekyo kikoofiira.
lwakuba okyambala okyuka ate waliko ne masiki tuli bamaanyi nyera kati ate simanyi lwaki abantu abasomye ennyo mutuuka ne mubanga tova ku buveera obeera awo funa looya kuba kati munnaye tosobola ngamba lumu nti mpunya walagi leka kuyita walamu simanya tetuvaako buveera ambadde ensaaga nti just neewuunya kubanga ne ku kyalo kyaffe wenakulira ewaka waliwo omusajja nga profesa nga yasoma naye nga luzungu ate kati profesa tekirina kyekikola profesa tekirina kyekikola kati nze nayita mu baprofesa bampita diguli tuli bamaanyi diguli oba togifunye bufunye ate profesa oba tofunye bufune kati profesa ofuna bufune ne diguli kitiibwa gwesi singa oyingira muno olabako kombatiza amagye tuli bamagye ffe bebasooka okuteeka wali ku lusebenju wali kale kakati era kati ogwo omusango guwangudde mbadde njagala osobola okumbeererawo kenkya nakubeeredde enkya sigwaka kati gutule kati omanyi tuludde okukola kati empulira n'ennyonta njagala sadya abantu kalabba sisobola kugamba kalabba n'ogamba mu ki ankube essimu emu olabe emmotoka nga ziyiikaawo gwe nkube essimu emu olabe gwe gikube nga tumaliriza mbadde manyi kati kuba mbadde njagala kale ekituufu nze nnina omusango nze nnina obuzibu kyenjagala njagala waliwo nina obuzibu newaka wange awo wa Kitonsa kiki nina gwe njagala onkwatire Kitonsa ninayo maama we yazze maama we myaka emeka ali myaka emeka muntu mukulumu oyo awedde yakoze eki mbadde nsaba mbikunnyonnyole nga tutudde nabo era mbadde njagala sooka ompitiremu manyi kati ffe twetaaga tumanye omusango yayingidde ewange n'alemerawo eyo aida ndi soda ate antiisatiisa nti wamagye ani ye pati makutingo kitali kike wamagye omumanyi ayina sawa wetu tajirina kikyalina ekiraga nti wamagye oyayisoba muyekera owokuntikowa fe abalamuzakuti tulyaba bana kuliko Francis Babu yasoma muri ga UBC Francis Babu kuliko nzi kuliko owinyi dolo kuliko nomulala yagenda bweru eyo bamuyita San Francisco Bagundi Dagama ate kati yono ono omanyage malanaga oyo kati kyentegedde tugenda musinza omusango kalabba nkube nesimba mutwale tosobola gamba mbu oli wamagye n'olimbika ebintu mbadde nsaba kati mbadde nsaba tubayita tosaba busabi kuba batiisiza engeri nengamba siinaamu kasente kanaayita looya siinaamu kasente kanaagenda mu kkooti walimanya kyolimpa Zubedah abadde ngamba kunsiba nga kusibira ki yede tukwatagana naye oyo yerimbika mu biti ebitali bibye Zubedah njagala nkulaga nti ndi w'amaanyi Zubedah olisigala ndi nsomako kuno ne bwe ndiba nsenguse Zubedah oyo ngenda mukusibira buleti neyanziza sokolete empaabi lete empaabi tusale bulungi omusango tuliba gumu kyeki anti tuyina gye tuyita portfolio monopoly gundi lo nti bw'oba ogiza okulopa omusango oteekawo jasiti akawaabi akambaza gawuni oba toyagala nsalire mu gawuni nsalenga bwendi banga bwoli naye ojja kumpaayo ebbiri era gwe nze njagala kukolera ekintu guno omusango gwengenda mugwa bukadde 10 naye ojja kumpa 10 eza biriza kuyimba nsemu kugulawo mateeka ako kawaayiro gundi publicly 100 to be aka kawaayiro Hatia musansa wo kunkulumu yakabaka awo ngoyingira ntebe lyawo otegeddewo kubiwologomaawo otegeddewo kubiwologomaawo nze ntegeddewo nyonnyola bana abatamanyiwo awo kubiwologomaawo ku nte yefooti awo awo otegeddewo bulungi nnyo awo ngoyingira bwoti mbalala roodi awo wanoge busege ekibuye simba basi z'abaganda otegeddewo bulungi nfunawo awo kati abadde akutukidde kuwerokamu kutukaki nagamba nti mumanyi ddagala temukyalya byennyanja mutandika okulya ebyennyanja kubanga okwata ejjiri ekyennyanja n'oligattamu amasavu g'ennyama osobola okukola kabondi okusayida ow'ettabu oba olina omwana alina nabuguma osobola okukwata amagi g'ente okimanyi bulungi ente eriika nga njibanyi ate munayize wabwe tezibiika naye nga olaba
Jekyo abantu kutamanya ddagala. Kubanga bw'okwata amasavu g'omusso tagakola kye tuyita fats z'ennyama. N'onywako n'owona obulwadde bantu kutamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Oshegete naye kati mwerabira bannange subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, Follow, comment, like, share. Akadako kikulu nnyo. Kakunotifying okutegeeza nti bakitonsaz kati bakoze ki bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jajjawo, kojjawo, baabawo, mama w'omwana, jajjawo, jajjawo, yenna gwe wakyawo. Nti munnange abakitonsaz bataddeyo. Era munnange omugambe kyeyalingira mugambe tosubwa kandi tokalabangako. tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko abeere ng'akola ki ng'asubscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo, buli lwokutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo, n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate Monday 9:30, lwakusatu at any time 9:30, Friday 9:30. Mwebereremu. Tell your Jajja to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and kicking. Thank you for coming.